TV emu gye twatuukako ya rabbi ate yo yatugobera ku mulyango teyamaana kubuuza bannanga ate kiki n'otuuka bwoti ku mulyango ne bagamba twajjula tuli ba firima nayo tuzano twajjula twakoma ku mulyango ne kinnuma nengenda ku TV station endala bambi batwaniriza bulungi ne tugiyingira ne tugyetooloola ne bagitulambuza buli wamu ne waka ne bamutuggyako ne bamuteeka bagamba waka bagenda tugenda mutambuza waka mwe mulungi tugenda bakubira essimu teyazikibwa saamanyaayo nga bwe nagambye tulina ba GME Films Production benakyaliddeko olunaku luno olwaleero tuwayaamu batubuulira industry eno bagirabye batya bakatandika butandisi ekisaawe kino ekya film movie oba ebinnauganda nga bwe mubiyita so nagambye kamba kyalireko gwe abadde tabamanyi obategeere ate obasupportinge mu ngeri emu oba endala kati nagambye wali mu kitundu ekyasoose nti tugenda kukyusaamuko ku face ate tufuneeyo ku muntu omulala twongere okwogera ebigambo bino otegeere ate GME kyeki ate nesinema oyo obeeko ekyenjawulo ekirala kyeyongera okuzitegeerako kati neeyungiddwako mukwano gwange ono gwengenda okusaba abeeyanjulire ate tutandikire awo emboozi nsanyusa okusinkana nange okulaba ssebo ogamba otya ndi bulungi mpozi gwe bambuulizeeko abalabi abalungi aba fake media mbalamusizza mugamba mutya muli b'amaanyi amanya nze Kakooza Mike Promise ndi musajja edirente nange ndi omu ku ba GME Films Production okuva e Masaka sebo nange ndowooza ndi omu ku ba director naye kye tuyita kuba ba director tulina ba mirundi ebiri tuba ne director oyo atraining omuzannyi okumufuula kyali oba amutuusa mu kamera ne tuba ne director administrative kati ndi omu ku abo ba administrator. Yes, ekintu fa bakikuttemu okulabika nti kibaako we tukituusa. Yes, mwebala omulimu tugezaako era nga bannange bwe bakugambye nti si byangu mukama wange. Tweyongeddeyo Hassan otugambye wali nti mubadde mukola skits temunaba kuzannyayo movie yonna eri ku CD skits ze muzannya ziri ku YouTube era abantu baziraba. Mubadde musinze kutunulira miramwa ki gye mubadde muzannyako mu skits zino? Skits ezo twatandika ozizannya ne tuzituuma omulama gwa Nantabuulirirwa zonna neera eziri ku YouTube channel yaffe zikwata ku Nantabuulirirwa. Twagenda okulaba nti omuntu bayinza okujja ne bagamba kino ekintu tokikola bona okikola kiyinza okuviiramu obuzibu yoli omuntu ng'agamba ogamba ani gw'obigamba ani gw'obuulirira genda obuulirira omwana wa kitaawo gwanzaala kati awo omuntu ng'omugamba ekintu ekituufu kintu tokikola ate ye ng'agamba nza byosagala kumanya so tombuulira ate nga tugenza okulaba nga abantu bangi balemeddwa okutuuka wa gye balaga lwa nsonga tebaagala kumanya nti tebaagala kubabuulirira kuba bagamba omuntu ebiseera ebisinga awangula awuliriza nnyo bakadde be awuliriza abantu abakola ebintu bye baba bamugambye. So ffe twasalawo ne tuzannya ku mulama gwa Nantabuulirirwa nti omuntu oyo akimanye ekintu bakigamba kino kireke tokikola kijja kuviiramu obuzibu wammanga gwa nti okiremerako kiyinza obutakuviiramu kino kyova nga twagutuuma Nantabuulirirwa. So ziri mu episode nti eno Nantabuulirirwa episode 1 paka nedda buli mujjayo Nantabuulirirwa mu ngeri ez'enjawulo.
tuna teziri mu episode tujjayo nantabula mu ngeri ez'enjawulo nti wetuzannya akantu kaggweerawo kweyo essaawa tetukongerwa kuba obuzibu tufunyemu abantu afe abulala baba bamanyi nti kwongerwayo naye tekwongerwako twakazannya nga kaggweerawo kyova olaba nga bwanjawulo osanga nti oli alina omululu gw'ennyama omusajja ali mu maka nga alyako omukyala ennyama ye buli wajja agamba nze ennyama yange nze alina ogiya gwe tolina kulya ennyama olina kulyamu supu kati ebintu ebyo byaliwo omulembe gw'edda nga bajjajjaffe babikozesa nnyo ate ogenda okwezuula nga n'omwana omuzogo yagujja waka kuba kati akalimwako omwana omuze yagujja ku kitaawe nga kitaawe alunkanira nnyo ennyama nga ye bwagamba wakati mulina kulya ennyama mulina kulyamu supu kati omwana naye n'akikoppa ate abazadde baffe ekyo bakitiiza kwaffe abaana abalenzi ebiseera natugamba tata yakikola nange kankikole tata nga yakola kino nange nga kyemba ntambuliramu abaana bamu kyebayina kati oyo omwana yavaayo n'ogwo omuze n'agutwala nte mu maka ge nange okulyako omukazi w'ennyama kati ekyagenda omuviiramu nga amaka agenda kusasika kuba omukazi agamba ngula nti enva nenzireeta waka nenzifumba ate nenziwa omwami zonna ku ssuwaani so twabuzannyanga nga buggweerawo naye abantu ababulaba bannaye ku YouTube channel yaffe ya GME bannaye mutusonyiwe okutusaba nti mutwongereyo kapaati akalala bw'oba nga tutaddeyo nti kajja kaba kaggweerawo okujjako mulinde ekijja mu maaso kye tubaleetera kye tufumba kyo kyokya bannaye kyokya mukirindirire kyombaterako assurance kyokya mukirinde kyo tujja kireeta nga kiri under episodes jatekayo obutundutundu obugenda bwe followinga mujja kuba mugifollowinga kyekyange okay nga director ali mu administration abazanyi obasanze otya obafunyemu bwangu ki obafunyemu buzibu ki sofa era nga basoose okugamba ebintu nti si byangu kubanga director weesanga nti okutta akasente kuba era nga boolaba nti nga bwe tutwala ekibiina oba bwe tukiteekamu akasente tuli bavubuka kati weesanga nti oli muvubuka akasente okajje gy'okajje n'okaleeta okateeke mu firimu kyokka ne weesanga ng'omuzannyi ekintu kye bamuwadde kimulemye okukola ki okukikola n'abeera mu rehearsal ne bamuwa ekintu kimu n'akiddiŋŋana ne mutuuka mu kamera era ng'akyakola ekintu kyekimu kati n'osanga okusoomoozebwa nti oluusi ne waakaafulumye naye nga bakugamba ono tajja kusobola kukola olw'okuba nti ono yazannya bubi ono tajja kusobola kukola olwa era yeeno kati n'osanga okusoomoozebwa nti akasente ko bambi kaba kakuluma okajje wala n'okaleeta n'okateekamu kubanga oyagala talenti olina obwagazi bw'ekibiina neweesanga nti ofuna okusoomoozebwa okwo okwabazanyi nti oluusi bambi ebintu bibalemerera okukwata ne bamuwa kalakita nti zanya kalakita bweti wano asobola okulaga nti agisobola ate muleeta kamera nti biganye kati kwe kusoomoozebwa kwe tusanga batidde kamera ebiseera ebimu bw'aba mupya nga tali used abamu batya kamera abamu kibamu bo naturally abamu batya yes ku bazanyi abaami oba abasajja n'abazanyi abakyala oba abawala baliwo abasinga okubeera mu buzibu mu mbeera zonna ku shooting ne mu rehearsal abasinga okubeera mu buzibu abasinga okuba n'obuzibu abasinga obbawo obuzibu otuwa obuzibu nandiga ebiseera ebisinga kale nina kikontana somewhere omuntu gwoleese okukola ki gwoli mu kutraininga oba mwami oba mukyala kati oyinza okwesanga omukyala ng'oyinza omugamba nti njagala onzannyire paati eno kati ye nga abamu bajja mu firimu nga tebamanyi ki kyebazzeemu kuba ffe firimu it is something kyetukola bagamba film is something which is next to reality kati omuntu bw'alaba ekintu nyinza okiddamu Luganda ekintu ekituukirira ku mazima bo tetukizannya nti kya ddala naye kituukirira ku ki okutuukirira n'amazima kiri ogambe nti ekyo kiri real kati ebiseera ebisinga oyinza tuba n'abakyala nga bafumbo
nojja n'omugamba ogenda kuzannya paati ng'ozannya ne mukulu Mike naye nga muli mu mukwano. Kati oba ogenda kuzannya naye tulage nti muli mu mukwano oggyemukko olugoye kati yajja gamba aha eyo paati sigenda gizannya kubanga bawange wanandaba nga ngizannya ajja gamba njenze ndi mbwenzi. Kati ate ng'ekyo ebisinga kituleetera okuba nga ekintu kye twagadde okuggyayo ekifaananyi okulaga omuntu tekivuddeyo kuba yagambye kyosobola kukikola. Ate munnaaye mu firimu bw'okaka omuntu okukola ekintu kyatasobola okukola ekigezi ogenda kuggyayo ekitavuddeyo bulungi ogomekereddwa ng'omukyala akoze eki akulemye. Ekirala nyinza okwongera ku bakyala. Abakyala bano tubafunamu obuzibu kuba engeri gye bali nti bafumbo muyinza otuuka nga shooting. For example bonna abali mu GME bafumbo. Tulinamu abaana abasoma, tulinamu abatasoma nga si bafumbo, tulinamu n'abafumbo. Naye kati bakinemedde nnyo ku bafumbo. Enamba ennene. Almost. Kati abakyala abo ojja n'omugamba nti nkwagala ku ssaawa emu ng'oli ku set. Nagamba nze ante director ino osooka okufumbira omwami, ino osooka otegeka ewaka, nze obudde sobola kuvayo ng'omwami wange simaze mmutegeka. Kati ssaawa ojja kundaba ku ssaawa mmeka? 5. Kati ate ng'ekyo ekintu kyagambye okola ssaawa 5 ffe mu firimu ekisookebwako kisinga okusookebwako ddala time. Bw'olimu okumanaginga time ebisinga biba bikoze eki bikolemye kuba nnyinza okuba nategese nti muvi yange njagala gishuutinga eyo spaati onyagishuutinga ng'enjuba ekola ki evaayo. Kati ante gwe n'oŋŋamba nze sijja kusobola kumiitinga budde obwo ekitegeeza enjuba mba nkoze eki eba ensubye gundi yange paati yange mbadde njagala mu budde mwajagala ogishuutingira eba egaanye. So abakazi abo tufunamu nnyo okusomoozebwa nabo naye ate nga tubeetaaga naye ate nekyabasajja si nnyo ng'abakyala. Okkiriziganya nange nti ebibiina ebisinga ennamba ey'abakyala eba nnyingiko ku y'abasajja. Ekintu kino examples nziina wadde sijja zikuwa. Ebibiina ebisinga abazannyi cast abakyala baba bangi. Nja kukkiriziganya naawe olw'ensonga ebibiina ebisinga kabibe nga si bya firimu oba ekintu kyonna ekikuŋŋaanya abantu twesanga nti abakyala babijjumbira nnyo. Simanyi lwaki oba baba n'okwagala kunene oba abasajja tuli batono mu nsi. N'abasajja babaamu naye abasajja bano ndooza ebirowoozo tubiteeka nnyo okukola. Kati obudde obusinga ne tubuwe emirimu gyaffe. Musajja n'omuga ajja tukole kano jjukira twagala n'akasente ak'amangu abaami ewatali ssente sijja kujja. Kati ne wesa nti ate bba abakyala olw'okuba nti omwami ali eri akola bo bagumiikiriza. Kati bw'agattako wali talenti ye nga muzannyi n'agamba tujja ttambulira awo naye ng'abaami obwongo bwonna bubabeera ku mirimu. Ate nga naguno mulimo anti mulimo. Kakati nze ngenda kugamba nti tugenda kuwa okusoomoozebwa eyakatandika okuzannya firimu kwagenda osanga sijja kuwa kusoomoozebwa lubowa kwafuna kati sijja kuwa kusoomoozebwa muntu amaze mu industry emyaka 2-3-4 kwasanga budde buno kuba kwawukana nga atandika obutandisi. Kati ffe okusoomoozebwa kwe tusanga kuba kwanjawulo nti omwami ekintu kyogenda omuteekamu ng'alina okugumiikiriza firimu tuteekamu obudde ne ssente naye ng'ate tetufunirawo. Tufuna luvannyuma nnyo omuntu agenda kugamba firimu ze Uganda mazeemu emyaka 10 lwentandise okufuna ki kasente naye ng'emyaka 10 ali awo era alinze. Kati kyekugambye nti abaami ffe twagala bitambula nteekemu nfune kati sijja kwonoona budde era bosanga baba batono
kati abakyala be bagumiikiriza okusinga. Kino nandibadde nkibuuza muwandiisi naye kyandibadde kiga nti olwo engeri gye ntegedde nti abakyala be basinga okujjumbira omulimu guno nange bwe mba mpandiika olugero lwange nduwandiike kuba nduwandiika n'abazannyi nkola ki mbalaga olwo sigenda kwesanga nga olugero lwe nandiwandiise nga abazannyi abasajja be bangi olwo ngenda dukyusa ate abazannyi abakyala nesaye nga bempadde characters. Nedda mukama wange kakati tulina ekintu kyetukola ebiseera ebisinga bwe mba nga ndi mu GME nenesanga nti omuwandiisi yawandiise ebiseera ebisinga tusinga kirabira ku character nenesanga nti nina character gye sirina mba nina okugenda mu kibiina ekirala oba ewantu ewalala nenfuna character gye nina kakati tekijja kunkosa olw'okuba nti mu kibiina ekyange ninamu abaami batono kitegeeza nja kuhayalinga some people from outside bajje banyambe newankubadde nti kiyinza okukostinga mu kubanga abamu baba beetaaga ssente kwekusomozebwa kutusanga ffe abatandika nti nja kwagala mwami Yasini Lubo wanzanyireko alina ekibiina naye director mulamba haugambe kulinnya weewuwo amafuta bwe gati ate ekyokulya bwe kiti kati kwekusomozebwa kutusanga naye nga tetukyusa bwe mba kuba tugoberera nnyo obwagazi bw'omuwandiisi buli luddawa baba yawandiise nga abaami be basinga we directors tulina okuteekinga responsibility tunoonye abaami abo tubateekewo kubanga ene change gye tukola tukyusa omuwandiisi yawandiika kitegeeza bintu bingi ebigendo kyukana olw'omuntu omu oba ababiri kati so tetukyusa bw'aba wandiise nga baami be basinga obungi wehaya yesebo oyinza okukanya nange nti mmwe ng'abatandika ebibiina bino abazayi temubatunuulira nnyo batini nnyo oba ne bwe muba muteekateeka projects zino temutunuulira nnyo character ya mukyala akuliridde mu myaka oba mwami akuliridde mu myaka ye abaffe mu GME mulimu omuzeeyi yenna. Kirungi nnyo ekibuuzo ky'ombuuzizza ekyo. Otuba tukola firimu zino tutunuulira abazeeyi abo naye okubafuna si kyangu. Batono si batono gye bali naye oli gw'osanga ng'ali wiiringa okutunula mu kamera nojja n'omugamba nti njagala onkole kino ekintu batono. Ojja kwesanga abazeeyi abamu we bakaddiwa bafuna entondo ojja genda omugamba ekintu agambe mutamana ani gw'omanyiira kati nga tajja sobola kukola kintu ekyo. So batono abasobola okuba nga bali wiiringi nga balina passion y'okugamba nti agenda kuzanya firimu. So ne mu GME sofa Katonda yeebale nnyo tugenda tufuna abazeeyi ab'enjawulo naye leero tufunyeyoko omukyala. Oba character ezo tezitunda? Zitunda kubanga tosobola oyinza okuwandiika firimu yo nga ogenda oyagalamu jjajja togenda kukwata kusiiga muntu gundi vu mutwe muteekamu kyoko omutwe bajja kugamba ozanye katemba eyo si firimu. So kyenavudde agamba nti firimu is something which is next to reality. Nina okuleeta omuntu ddala agenda okutuula mu kifo ekyo bw'abanga wagambye nti ogenda kuleeta jjajja abe jjajja tumulabye ddala nga emyaka gimuwubidde akawero naye bw'onooleeta nti oleese omuntu mufaananyi okuba jjajja otuufu abantu bajja kulaba firimu bagambe ono yatulimbyemu gwe yataddewo mu butuufu tasaanibwa kuba jjajja. Bwe ndeeta nti oli alina kuba maama nti maama gwe njagala okuzannyisa paati eno nti azaala abaana 6 azaala abaana 8 alina okuba nga mbaze nti ali myaka egituuka mu myaka nga 7. Sijja kuleeta muntu wa myaka 4 mugambe nti mumuteekewo. So ekyo kitegeeza ki nina okufuba ennyo nnyo
nga ndowooza ku firimu yange eyo nti ngenda kuleeta omuntu oyo asuutinga okuba mu egyo emyaka. So abazeeyi tubalowoozaako nnyo neera bonna gye bali nga GM iyo basobola okutwala kuba abazeeyi bangi abalina ku masimu ago balaba GM twetaaga abazeeyi tubeetaagira ddala. Mu butinitini obusikiti obumu bwendabye abaana mbalabyemu kirabika bo babanguyidde okufuna abaana abato kakati bo mubagadde nnyo. Sikubaagala sikubaagala naye tetusanze okusoomoozebwa. Kale nakugambye ekibinze nja kugamba kusoomoozebwa kuli mu baakatandika. Kakati weesanga nti wemuba mwakatandika omuntu omukulu okwefiriza emirimu gye najja mu mmwe abatandika obutandisi kiba kizibu. Kyova nti ddala nga mumumalira biseera automatically. Kakati weesanga nti ate abavubuka bali iga nnyo, baagala nnyo okuzannya, baagala okugenda mu kamera, baagala obwa serebu nga bw'omanyi ennaku zino nti obwa serebu kintu kikulu. Omuntu okuyita wali nga buli omu amutunuuliza eriiso si kintu kyangu. Kakati ne twesanga ng'abavubuka bambi be bajjumbidde ffe ewaffe. Si kuba nti betwagala direkita akugambye nga bw'obuuzizza ku bakadde tubanoonya naye okuleka ebintu bye najja awogwa obudde yakatandika kale ate naye ayagala waliyo abagamba nti twagala naye atayagala bibiina byabaamala bino bye tulaba ku mativi neerabira nti nabo balina gye bakola ki gye batandikira. Nabo batandika nga ffe nga bayita gundi jangu otuzannyire gundi jangu naye essaawa zino bakola ki basasuza omuntu njagala kuzannya nti leeta bweziti. Kakati twesanze nti emyaka emito oba abaana abato oba abavubuka be bajjumbidde. Kitegeeza sijja muleka kuba alaze okwagala alaze passion ate nnoonya omukadde ataliiwo yeseba. Platform nyingi nnyo olwaleero ziraga ebinnauganda ate oyinza okugamba nti abamu ebinnauganda babifuniddemu ddala akasente. Nyinza okwogera ku mikutu gya Pearl Magic. Olwaleero balina Pearl Magic, balina Pearl Magic local, waliwo n'eri endala n'endala zizze Makula ezze ne TV endala zibadde ziraga ebinnauganda okumala ebbanga nga ne zino Pearl Magic Makula tezinnajja bukedde badde eraga ebinnauganda okumala ebbanga. Top TV emu kati ku TV gy'oyinza okugamba nti eraze ebinnauganda. Mu kwogera ku wali wandaze ng'olinga atasiimye platform zibaweereddwa olw'okuba nti babawa obusente butini okulaga ebintu byammwe naye ng'ate naawe mu butuufu singa bakuwa empewo eyo ne bakulaga eri ensi ate oba oliawo oyinza okufuna sente ewalala oba oliawo TV zino ziziba zitabawadde. Kusaba ki koyinza okuwa TV zaffe eziri mu oba abamu kubaddukanya TV abali mu kulaba olwaleero? Ekisookebwako eno Uganda yaffe nga bw'ogiraba byonna byonna ebikulembera mu maaso nze okuva nga ntandika okukola n'oba onoonya omulimu bakuwa ani akumanyi. Sigenda kwansanguza platforms ezimu ze natuukirira nako gye watuuka kuba ze sometimes nina eŋŋombo yange gye ŋŋamba gezaako wakiri kigaane buganye naye nga tolemeddwa kukola ki kugezaako. Nakola busikitisi bwange buno naye ndaba nga ku YouTube butambudde nga lwenteekayo bambi babwaniriza neŋŋamba bw'atyawo ennumba TV stations kuba ndaba balina we balagako ku buwaaka n'ateekayo akantu ne kazannyira eddakiika ntono nnyo n'akayisawo n'ateekayo puroguramu endala nga nnoonya platform wenteekayo waka just nange nkola eki manyikwe awo ntandikira okwo kuba ekisinga TV zino omu ziyambako nnyo ffe nga abazanyi aba artist okuba nga tukola ki tumanyikwa. Naye nakeera ku makya ndi Masaka izibu kye tulina mu Masaka we don't have any TV station around in Masaka ono ogamba nti otekewo waakayo
so oyina kutambula n'ogamba kanumbe TV stations eziri mu Kampala naye nesitula ne bannange ne tulumba Kampala tugamba tugende tutwale waaka waffe n'otuuka ku TV station emu n'owaayo waaka n'amulaba n'agamba okay tumusiimye tugenda kukubira essimu oyo n'aziikibwa mu Kagonde n'asuula mu kasero n'olumba TV endala TV emu gye twatuukako ya rabbi ate yo yatugobera ku mulyango teyamaana kubuuza bannanga ante kiki n'otuuka bwoti ku mulyango ne bagamba twajjula tuli ba filima nayo tuzano twajjula twakoma ku mulyango nekinnuma nengenda ku TV station endala bambi batwaniriza bulungi netugiyingira netugyetooloola ne bagitulambuza buli wamu ne waka ne bamutujjako ne bamutega bagamba waka bagenda tugenda mutambuza waka mwe mulungi tugenda bakubira essimu teyazikibwa saamanyaayo mu ekyo nti bano ebintu bya Uganda bw'abalaba oyina kukola nnyo okubakakasa nti gw'ovuddeyo ante bw'omala okuvayo n'akumanya nti ono aviiriddeyo wano ate ajja kukuyaayaanira naye sofa wano ati fasi nkuleetedde ekyange notakibayinga so mbadde nze nsaba platforms ezo zituyambe naffe abawansi ava machi nti wakana gwendeese ekifaananyi si kirungi kandi advise me n'ongamba genda ekifaananyi kino okitereezemu wano wekati oleete waaka nange mbaamu essuubi naye obutaleeta waaka wange n'ongamba kolaki oyo nedda oba nakugamba nti mulungi naye ate oluvaawo n'asuula mu kasero ŋŋambe ekyamazima nti waaka ono abulamu kino ne kino okutuuka ku mutindo gwenjagala ndyoke muteekeyo kikugambirawo butereevu nti akusinziira ku waaka gwoleese tajja kusobola kuzannya wano nange nkimanye ambulye n'ensobi zange mugambe ensobi kyezirimu ngende entereeze nsobole okugenda okutereeza naye bwe batugobera eri ate nemmala nempita ewante wana ndaba nga mpiseewo ate najja nga akuyaayaanira okukunoonya kyekizibu kyetuli ku platform zaffe ez'e Uganda ne weesanga kati nansonyiwa okwogera ku kino tulina platform emu ey'amakula nadde nganya okwatiriza oyinza okwesanga ne platform za njawulo gundi yaffe ekibiina kyaffe kyetulabirako nnyo katwa ne Uganda ekikutta kati that is romantic entertainment oyinza okwesanga nga balinayo firimu esooka ne bagiraga ku TV emu ne bawatekako endala balagako n'endala nga kibiina ekyo kimu kyekizannya nebuuza mu Uganda yonna basaba waaka kibiina kimu kyekirina waaka oyo ebiina byatosaba biwa contract ne biraga waaka byabwe ne bivaayo ekitegeeza nti ne bwe tunaakola ki bagamba ono yayitawo gwe kola ki ndemabega so tusaba naffe tuleeta waaka waffe mumutunulemu batulabewo kuba naffe tukola n'amaanyi ne bano aromantic gye yatandikira naye yatandikanga ffe bwegenza okuba ng'efuna sapoti nga waakawe bagenda bamulaga abantu basobola obbamanya kuba ne aromantic ne bwejja buzi n'etimba kipande kati Masaka nejja n'etimba timba ekipande n'etalanga abantu badduka ne bagenda bala kuba platform ku TV bakola ki babamanyi babalaze naffe kye tusaba wendeeta nti nze munnaye ndi wa GME wakiri nobongamba nti leetayo munnaye ekyebiri nkuteekeyo njafuba nnyo okuba njagala nnyo nange nobanga tompadde ssente naye waaka wange nayitawo nsobola okumanyikwa nensobola okufunira okwo naye okuŋŋamba waakawo nti mulungi n'osuula mu kasero kinnuma mbulirawo ekikyamu nti bibi genda otereeze ono ne wano ekifaananyi kyabuzemu wano ne wano awo nja kuddayo emisinde entereze waaka wange sobole nange okubanga bukola ki ng'otwala waaka wange okusinga bumusuula mu kasero kinnuma nga administrator GME kati emaze emyaka 2 omuntu ayinza okubeeyo nga akulaba oba oliawo n'anoonyaako ne kuwaaka wammwe gwe mwakakolako sofa mu mboozi yo olaga nti mbutuufu
kubanga olaze nnyo okusoomoozebwa kwe muyina era obuyambi mukyabwetaaga omuntu eyandyagadde okubaako engeri yonna gy'abayambamu yandibadde atandikira ku ki era abafuna atya? Atwetaaze GME tulina enamba zaffe zibeerako ku platform yaffe oba enamba ndooza kansome enamba 2 eyange eri 070 00 8M 2M 7M 0700 8M 2M 7M. Endala bw'oba tosobodde nze kunfuna director omulala administrator eri 0750 74 36 99 0750 74 36 99. Director omulala namba sijina mutwe naye nga gyali kakati atwagadde osobola okutukubira kweze namba z'essimu oba n'otufuna ku email address yaffe eri GME Films Production 04@gmail.com. osobola oteekako message ne tugirecevinga oba n'ogenda ku video zaffe entonotono ze twakakola n'oteekako comment. Yes, osobola okulekako comment bwe tuyitaayitamu mu zi comment ezo osobola okulekako enamba y'essimu ne tukubira n'obanga obuyambi bwo tubureceivinga naye ng'omuntu yenna ali eyo yandyagadde okutuwa obuyambi tetubugaana. Sijja kutottola nti buyambi kikuba wali wajja okubanga yandyagadde okuwa obuyambi mu kamera mu sound mu mataala oba oli n'agamba nze olina project ki ngenda gisaamu sente ekole ki efulume. Yes, oba oli n'agamba nti nze nsobola okutwala ku TV station oba nina omukutu bwe guti osobola oteekako waaka mu ngeri yonna. Kati sijja kumenya nti neetaaga kino naye buyambi bwonna obuba buzze tubwaniriza tubwetaagira ddala ssebo. Njagala tumalirize naye nga tetunaba kumaliriza.